gibeerayo. Over the weekend emikolo gyabaddeko mingi nnyo naye lwakuba nti guno gwa njawulo. Kakati mu mikolo gino abantu abamu olumu osobola okuba nga oli mutuufu naye olumu ekiyinza okutta obutuufu bwo yengeri maybe gy'oadressinzemu ekyoyagala okukola okwadressinga. Kakati njagala kwogerako n'abantu abalina relationships n'abantu bamuvinze either bamuvinze on oba ng'akulese maybe gwe moving on ye tomatidde nayo. Kakati waliwo akantu akamu nzike nakajjukira nyo lwe twayogera ku lunaku lw'obulwadde bw'obwongo. Kakati singa tukeera ku makya omuntu n'apaakinga taxi tugambe nga wano ku Masengere n'agamba Kampala bwere fina netujjukira ne tutuula mu baasi ne tujjula. Musajja n'asimbula taxi ne tutuuka mu kibuga waagambe waatutwala n'ayita mu buyisi n'aleega n'agenda ku Jinja Road ne mugenda okulaba akutte ku lweruzira bw'akwata essimu agamba bano bendeeta balalu nnyo bane muguleewo geeti bano bansuseeko. Jjukira mwatandise dogamba omusajja yimiriza, omusajja takola kitayimiriza. Kati reaction yammwe gye mukola nga muli mu mmotoka ekyamazima ekituufu nti kiba kibanyiziza omusajja atuyita atya abalalu. N'ekyonna kyonna ky'okola kabonero ka bulalu. Bw'onyiiga n'okuba takisi bagamba kati eri eyo nno kkulu. Bw'otandika okusamba entebe nti kati ate ono asusse. Kati ate era ne bw'osirika bagamba nti kakati olaba abo abalalu gyakoma okusirika ate abeera munyiivu. Lwaki? Nti waliwo embeera emaze okukuteekebwako nti oli mulalu. Kakati waliwo ebintu ebimu nga ate maybe kale ate wigenumaliza nga maybe embeera gy'osobola osigala nayo yakusirika kale n'osirika ne bagamba nti kale ono mulalu ne mukkakkamu. Kakati omuntu yenna nga gobadde naye oba gobadde olina maybe agenze ku mukolo nakyo vala tumaliriza gyonna omukazi agenze n'alumba bbaawe ng'agenze okwanjula atera okujja n'ajja n'obwana naye bigenda okumaliriza ng'omukyala bamusikambudde bubi nnyo ne bamutwala eri emabbali. Ensonga yeesobola okuba nga ntuufu but the way you address it yeyinza yeerabisa yeekuwa ekifaananyi. Kakati nsobola kubawa example. Ku musumba Bugingo we yali agenda okwanjula Makula. That's when twategeera amateeka twali omusango bayita bigame. Okuyingira mu bufumbo obupya ng'okyalina obufumbo obukadde bw'otannamaliriza. Naye singa Teddy naye yateekinga step n'alumba ku mukolo ekyandibadde kikola amawulire nti Teddy bamukulubisa ne bamujja ku mukolo. Naye yateekinga step ey'amateeka ne kituyamba n'okutegeera nti okay waliwo n'omusango bayita bigame. Era paka n'omukulu bamujjikirako emabegakawe yali ku kituuti n'agamba kigenze on record nze muntu akyasose okusaba divorce okumala ebbanga eddene nga tennampeebwa. Kati eyo precedence neesettingibwa nti okay waliwo ekiteezo waliyo n'omukyala aliyo asobola okubeera nga omwami wo agenze mu bufumbo bulala nga obwo tebunnaggwaawo musango mu mateeka gyekola gyeguli. So kakati okusobola okuprotectinga image yo nga ggwe omuntu because there is life after ono ng'avuddewo. Era waliwo n'ensonga lwaki mmwe ababiri asobola okuba nga oli yakoze decision gwe n'akoleka n'atwala ono. Naye image yo n'abaana bo ate ebisinga bakyala batera okujja n'abaana nolaba obwana nga buli wali maama ng'akaayana. Katugenda okumaliriza image efudde ate nga nekino ekinene ekigezaako okulwanirwa tokifunye. So nze ndowooza nti decision of kiki ky'osalawo okukola is very important naddala kulwa ekifaananyi kye kirungi. So olunaku lwaleero Mukama eri mwenna abafumbo oba eri abaagalana nga toli mumativu na biki bbawo byakoze oba mukyalawo byali mu kukola byonna osobola okubikola naye fuba okulaba nga image yo teyonoonebwa. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe